Father, we want to thank you for Tom and Sylvia. We want to bless you for this family, for this church. We want to thank you for the parents from either side. For we know marriage is meant for laughter and for joy. We commit everything to your hands. Bless this day in Jesus' name. And other people say, Amen. Please be seated. Amane Yakobo Bango Mchana Tani Sabbath Ayi za Kose Rinza Kusema Kuli Oliza Kusema Yote Ayaona Richamele All right. Beloved, we are all gathered here before God and before this congregation to wed Tom and Sylvia in holy matrimony. Know that holy matrimony is an honorable thing established by God before the fall of man and shows us the spiritual union of Christ and the church. Christ honored this holy matrimony when he attended the wedding ceremony in Cana of Galilee, and there he performed the first miracle. And St. Paul said, the marriage was an honorable thing to all men. That is the reason why it is prudent that no man should rush to enter into marriage without further thinking about it, not just to enter into marriage because of his or our fleshly desires as animals that have no wisdom. But being able to have that tongue, they don't have none to say. Alright. Now, but now that whosoever is joined into holy matrimony, contrary to God's holy word, their union is not of God, and their marriage is contrary to God's law. Tom, give me the microphone. Do you have any reason, Tom, why I must not proceed with this legal proceeding for you to continue being the husband to this woman? Do you have a reason? Say it. Never, you will have it. Paname Karo. Now give it to Sylvia. Sylvia, this man of God, the man of all the men you chose to make life together, to stay together as both of you shall be. Do you have any reason why I must stop here and not to proceed? Speak now. No reason. No reason at all to be a wife, to be her in holy matrimony, according to God's holy law. Will you remain with her, love her, honor her, support her when she's sick or when she is well? And will you leave all other women and remain with Sylvia along all the days of your life as you already did to her before today? Don't, if you believe, then you shall speak from the sea. Agabie, yes, he will. Okay. Sylvia, do you reaffirm your marriage to this man, Tom, to be your husband, to be him in the holy matrimony, according to God's holy law? Will you remain with him
love him, honor him, support him when he's sick or when he's well, and will you leave all other men and remain with Tom all the days of your life as you already did to him before today? He shall say, yes, I will. Yes, I will. Au kwa ekalesina au na kaulu kusana kaulu. All right. Okay. Now, who is giving away this woman here? Who is giving away this woman here? Annie Adam, our prophet. Okay, mwana badembuuza attendance nti lwaki empaka eno ngikoze mu lulimi Olungereza naye olwokuba nti ekitabo kiri Olungereza nekatatunyendekwetu naye tujja kutandika Oluganda n'ennimi endala okubeera kubanga abaana baffe twagala babeeko nga n'obweyagaza engalo zibuke nga zisingako awo tonekubona abalala n'olulimi Olungereza kubeera ng'abalimu kubeera nzibu nnyo amanye bangize ekyosutumire so katikagala tubeere nga obanga abatuuze kukikkiriza mukubeeko mu ngalo okuleka kukikyusa mubuyinza okwampiibwa kikyusizza era bakikiwedde whichever way what you want to say before you hand over this word to this man of reaffirmation. Oluganda mugamagirazwe zikiriza olunaku lwaleero n'omusatu olunaku olw'amaanyi omukodonyi wange n'obutumba zikiriza nti oyagala mwanyi yasirina okuwanireka bwaki alayikuwanako singa babaawo engeri yonna agambye nti mukuwadde nga bw'ali kati Tom gw'olina Sylvia naye mukuwadde nga bw'omulaba bw'afaanana yena okusaagala olwalyo ekirala kisukka ku ekyo akuwedde no ddala ebigambo ebyo byamaanyi nnyo ate namuziizi basibo ne bannyabo mulabye nga nkatta mu ngeri endala gy'obadde tomanyi era nga sibuusiza obanga waliwo alina ensonga eri Sylvia oba Tom kubanga mu nnaku ezaali enzibu eza COVID-19 omwami no Tom n'omukyala Sylvia baakatibwa naye bafeera tituliiwo ng'ekkanisa nga public n'abali ku mutimbagano ne tulowooza ekikulu nnyo nga byonna bwe byaggwa bajje maaso g'ekkanisa bajje maaso g'ensi ensi ekyamenti teyabamudde era tebabaddemu kawulo kakuyiniriza tebabadde mu bwenzi wabula tebabaddeyo babali mateeka naye nga olwaleero kyetukoze kwe kunyoleza ekyo ekyakolebwa mu nnaku ezaayita whether we are in peace or sorrow, whether we are rich or poor, whether we are in health or sickness, to love Him, to thank Him, to do us apart, as what His holy man, as what His holy law is. That is the dishonoring vow to you. Wow, ekalo amaze okukola sobe va ekirayiro ekinyweza nti newankubadde nga Sylvia yandirowooza nti Tom kyayogera si kikyo wabula katebe kitegeeragala nti from this day forward akomya sobe va mumuzira Sylvia. I, Sylvia, marry you again, Tom, to be my husband.
have waited before today to be with you again from today. Whether we are in peace or sorrow, whether we are rich or poor, whether we are healthy or sick, to love you, to let you till death do us part. As always, follow your ways, that is my story. Forward to you. Engalo akambi katifanya solemn vow to you, Tom. Amina. Okay. Now, hold on. Tom, and to you, Sophia, you have made a solemn vows again. You spoke in the season past. Abantu bano bonna olufube lw'abajulizi bano bonna bwe batayima ebiseera byali akali n'olwali Mukama atuwadde ekisa nti obudde butangadde mukomyewo nate maaso ga Mukama. Njagala okwebaza Katonda nti muyimiridde nga bwe mwakyogera ku lunaku luli era mukomyewo ne mulyafaanibwa ne munyweza endagaano obufumbo ndagaano covenant gye tuyingiramu nga tuyingiriddemu ddala era ekyo kimanyi. Era twebaza Katonda nti muyimiridde maaso g'abantu bano ne maaso g'eggulu mumaze okwogera ebigambo ebyo. N'olw'ensonga eyo njagala okulangirira nti nga mukwatiranye emikono gyammwe gwe Sylvia ne Tom olunaku lwaleero. I want you, Tom, to make this declaration. Put it back. Nasi mbaga nyingi naye mbaga y'olwaleero empesa ng'eritagala Katonda amanyi ati wange ngagireyagirekukiibwe Tom, read, please. Mumukiza Clavers, Mumukiza Kamudori. Let's go. I, Tom, Mary Sylvia King, with this ring, I honor you with my body. I give you all my riches in the world. Abachulike kukale baba kulimbalo. I, Sylvia, marry you again, Tom, with this ring. I honor you with my body. I give you all my riches in the world. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Okay. So, I think that please give us a minute. You are watching BKB TV, The Father's Heart. Ne mwana munne Sylvia, olwaleero abafuuse ensonga, tukweyanziza Mukama olw'ekisa kyo, olw'abazadde b'abaana bano, omusumba Mugerwa ne mukyala we, Dr. Semambo ne mukyala we, ab'enganda z'abaana bano, bafukamidde maaso ga olutaali omulundi omulala, omulundi guli tekyali nga bwe kiri olwaleero. Bawanyisiganyizza empeta, balayidde eri omuno omulala, bwe Katonda omwesigwa, nsabidde abaana baffe, onnyambye okutuuka wano olwaleero, ne mukyala wange Nambiro emyaka 34, obufumbo obusoboka era obusobokera ddala. Abaana baffe tubatadde emikono gyo, nangidde ekisa eky'obwakabona, nangidde okusaba Katonda ku bulamu bwabwe,
ezzadde lya bulijjo ng'omusa tomanga nti kuwa obugagga bwange bonna obw'omunsi n'essobya n'agamba nti nange obwange bwo ekitegeeza okuva olwaleero tewali sente ya kikazi sente ya kikazi sente ya kikyali sente zonna zijja kuba nga ziteekebwa wamu akawunti zonna zijja kubeera wamu checkbooks zonna zijja kubeera wamu nobayirimali pinamba tewajja kuba tomanga ero pinamba yakalaakatabo bajja kubeera nga buli kyonna bakikolera wamu nga bwekikolerawo n'omukyala wange netulamu omukisa abaana baffe obawo omukisa olinnya lya mukristo obana katonda obulamu abantu bonna ne bagamba nti kansaba abazadde b'abaana bano bajje emabega w'abaana bano abazadde ba Tom n'abazadde ba Sabira okubeera nti mulanda Mukama Katonda kitaffe omwana n'omwoyo omutukuvu twagala kubeebaza ettuntu lya leero Mukama emitima gyaffe misanyufu ffenna abazadde nga tulabye abaana baffe okutuuka kukulaga lino tukwebaza omwoyo omutukuvu tukwebaza Katonda kitaffe tukwebaza Yesu Omunnazaaleesi era mu ttuntu lino nsaba omukisa ku baana baffe bano Tom ne Sylvia abafuusa ensonga mu maaso gaffe tusabye omukisa bweyajjaffe Brahma Isaka ne Yakobo okutambula nabo ebiseera by'obulamu bwabwe Mukama tebawukananga ku mukisa kuba nabo kennyini mukisa n'ezzadde lyabwe mukisa n'erinnya eddala lyonna mukisa mu linnya erya Mukama nsabye omukisa gw'obulamu obutalimu ndwadde nsabye omukisa gw'obugaga obw'ebizimbe ogw'ennyonyi ogw'amamotoka ogwa dola ogwa shillings ogwa buli kalenti yonna ey'essente abaana bano banaagukwatako mu linnya erya Yesu nsabye omukisa gw'obutawukana mu bufumbo mu linnya erya Mukama omwoyo gwa divorce okutambula kuzunga tegulabe mukisa eri abaana baffe mu linnya lya Mukama bano banaabeera bonna banaaweereza Katonda sente zaabwe zinaweereza Mukama obulamu bwabwe bunaasanyusa abazadde bunaasanyusa Katonda olwobabikako okuganja buli we banafulumanga okuganja okunaabetimbanga ku feesi zaabwe nsabye omukisa nsabye obulamu tugaana omwoyo w'okufa nga bato mu linnya lya Mukama omwoyo w'okufa okufiirwa okufiirizibwa okulemererwa okudda emabega tegubeere mugabo gwabwe mu linnya erya Mukama tubasabira okugenda mu maaso bano banabeera mukisa lwe banayitawo nawanabunya omukisa banabuzanga baani abayise wano banagamba Jumba ne Sylvia be bayise wano nga bawulire ekkubo mwe bayise liwunya omukisa mu linnya erya Mukama waffe Yesu ate bano banaweereza Mukama tugoba entalo mu maka gaabwe tugoba ennyongo n'obutakwatagana emyoyo gyonna egy'okwawukana amaanyi amabi agazunga ennaku zino bano tegabalabe mbabika wansi w'endagaano y'omusaayi gw'omwana gw'endiga keyogere ebigambo ebirungi eri abaana bano Mukama olugendo lwe batandisa olunaku lwaleero Mukama omwoyo mutukuvu tambula nabo okubawabulanga okubawanga amagezi okubalumanyanga mu nsonga zonna weebala omwoyo wa Mukama kubanga ebyokusaba bingi naye Mukama mu mitima gyaffe bisanyufu tukudiza ekitiibwa tukudiza amatendo Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu amina wamusinga omuzadde bato amira okusaba Mukama katulisa Mukama tuteebaza abana bano tumwagala Katonda Yesu omuso w'amaanyi Mukama katuwa ekitiibwa katwasabye omukisa okukagawala kw'obuzadde omukisa ogw'omwoyo okubeera obumu obulungi bwonna amaanyi Mukama beera okozesa mu bulamu bwabwe linnya Yesu Kristo amina ekibiina ekikuba engalo nga abazadde bakozeemu okulangirira omukisa When I get to
Even as Christ also loved the church and gave himself for it. Even as Christ also loved the church and gave himself for it. That he may sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. That he may present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. A church. For we are members of his body, of his flesh, and of his bones. For this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church.
njagala kibeere mu kanisa wadde ekyuka kibazina jja mu nsi ne bakukkiriza nti naawe osobola okukwasa omukazi omulala naawe omukyala bayinza okukkiriza nti ojja kufumbirwa abakazi ababiri obaola bafumbirwa otya wonna nobateeka mu nnyumba eyo era onogolesebise okutema mulala mutema mulala nolwekyo zetabadde bakinyawula badekitabo kyabefeso nedda ekitabo kyabefeso ekisooka essuula eryokusatu olyosooka Petero ekisooka essula 3 n'olulimi olusooka. Bwe mutyo abakazi mugonderenga bakammwe bennyini, era bwewabangawo abatakkiriza kigambo baleke bafunibwenga awatali kigambo olw'empisa z'abakazi baabwe. amina kakati no ekigambo ekyo abaganda bakiyita mugonderenga naye nze abasuuba kigamba sabuniti soza kitugonda kwegambanga mukamawo mu ofiisi wosabuniti nateweewaayo kyali okusabuniti nakutegeeza nti akulinye kutwe oba yagenda okufuba oba yagenda okukola ki naye waliwo ebibuuzo bingi omusajja yasobola okuddamu omukazi ojja kusobola neddamu katonda kyakwagamba sabuniti ngeewomwami kubanga abazungu bagamba nti neke omukazi n'omusajja beekanangana naye waliwo ebibuuzo omusajja yagasobola kuddamu omukazi yagasobola kuddamu omusajja yakuddamu katugambe omusoga gw'ebintu mu nyumba omusajja sinzaga maama jangu otuyambe nebijja ku ntebe waggulu nga maama jangu otuyambe omusoga gugo era wagamba nti oli musajja kigwe era omubbi akongoye mukirisa oba yalamanyi ekirisa nekuta omukyala jangu otuyambe lwafumenda oba musajja ki nolwekyo ebibuuzo ebimu lwaki katonda ayagala abakyala basabuliikire nga olaba kampuni maneja aba obuvunanyizibwa bakulisinga kampuni oba egenda okuwa yavunaanyizibwa alina okusasula omusaala tajja kuweza nti kampuni ekudde eki alina okusasula omusaalako nolwekyo olwokubanga omusajja avunaanyizibwa ebintu bingi katonda kyabwagamba nti sabuliti wakazi ba bondera omwami kubanga omwami ajja kukozibwa ebibuuzo bingi omukyala byagasobola kuddamu amina kati ffe bayibuli netugamba atya wansi awo muliyo omusanvu Olulimi olw'omusanvu. Bwe mutyo abasajja mubeerenga n'abakazi bammwe n'amagezi, nga musangamu ekitiibwa omukazi ng'ekibya ekisinga obunafu. amina lwaki Kubanga nabo basika bannammwe ab'ekisa eky'obulamu. kakati fe abasajja n'atugamba ekoleki Olw'omusanvu. Bwe mutyo abasajja mubeerenga n'abakazi bammwe n'amagezi. n'amagezi ki abakyala byaminafu aleluya ekigambo omukyala bwe kijja kugambya amina kakati olina okumwegendereza nnyo kubanga ye ekiga kinafu akantu katono kayinza okugambya amina omusajja oyinza okulya akawunga nemugende mu lunaku era omukyala bwakalira ennaku 2 ajja kukababaza olina okusala amagezi okutabala bakatono kabe masiga n'oyiya n'okuleeta obe amina mukama yebazibwe nolwekyo abakyala mubaanu kiba kinafu nti kyangu okukaaba kyangu okunyiga kyangu obunafu era katugamba omukyala bwabanga yavuga emmotoka nga kutuka emaaso naafuga ekimukanga oluusi nesanga aliyoki omuliro mukifo kyakusiiza nolwokubanga ye emmeeme ye enafu naye sanga ayongeza mwongeza muliro naye ze buli kikola omusajja n'ebinya omuliro ng'ate waliwo emmotoka egenda okutomera bagamba batya mudde olinga mukazi oyagala tuta nolwekyo singa omukazi akola ensobi oteeka okusaasira ngaomukazi akakubalanga musajja muno olina okusaasira ndowooza ekigambo ekyo ebyuma okitegede bulungi osaasiramu ebimu kubanga omukazi alina omunafu we mukama katonda nakuwa omulimu ogw'okusaasira n'okwagalira yoba bwayo mu bunafu bwe nga bw'obusalira
ate nabali omwami omukyala n'agamba abakyala ne bagambibwa nti okulaga empisa ennungi esobola okukyusa omwami amira era teyagalanga mutala Sylvia teyagalanga abaana okusinga mwami wasooka kulaba mwami nga tonalaba mukyala katonaabaana abakyala basinga obungi addira n'atujja ku mwami n'agiteka ku baana omwami ye mwana asooka awaka nolwekyo fe abaana twagala nnyo okwagalira okusinga n'okwagala abaana laavu yonna gyerikira omusajja yakabeerayo era Katonda n'aza abaana n'aza omusajja amina kakati awutaliza gamba nti atawunjawunja kubanga laavu gyeyandibadde anoonye bweru totayinza ogimuwadde amina nolwekyo ebintu ebyo byonna misala yaffe tugenda okusaba kakati nti Mukama Katonda abantu bano basabire buli omu azanye paati ye amaka genda kunywera era Katonda agenda kulabira omukisa amakaako okusaba obule emikono gyo osabe essaala eyo twongereko eri abalole bano Katonda ajja kubawa omukisa ogwo nga naawe okunywezeza mubo Mukama Katonda afuuyisa n'amaanyi bakitanga atakwawo kwebaza kuba abantu bano Mukama Katonda boogasse olunaku lwali kitange Mukama abaga nti omusajja nalina akyamu n'emirala beera omubiri gumu omukyala we ofuula omubiri gumu ayigamamu ekitwa Taata era buli bizibu byonna byajjala okubaawukanya ekyemuna Mukama Katonda kikijjawo kubawo obumu n'okukwatagana n'okutabagana era buli omu azanye paati bayibuli kyemugamba omwami okumwandalira omukyala n'ekisa ekyeki nga manyi kikinaku ate n'omukyala okulaga empisa ennungi ey'omwami we namufuula nga neryasooka waka ekisa kye Mukama Katonda olw'okunyeza amaka gano mu linnya erya Yesu Kristo amina.
katumaliriza ekyo. The government of the Republic of Uganda and Covenant Nation Church permit me to present to you Sylvia and Thomas Juma. From today, these two are our husband and wife. Please, church, receive them. Amina. Akati ekigenda okuddako kugenda kubeera ne family.
Father's Heart. Heart. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu oyagala cakes, ebifaananyi ebirungi ne video, motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe, tukola decoration ali ku mulembe, tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tentsi, abafumbi abalungi, saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi.
ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo katoyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi Big P Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Essimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, Big P Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. Big P Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere era yanirize n'omulala byonna bya You are watching BGP TV, the Father's Heart. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. Big P Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentsi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo katoyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi Big P Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Essimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, Big P Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. Big P Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere era yanirize n'omulala byonna